Agaliwo musajja wammwe yali akulembedde yaguddemu ekidumusi yaguddemu ekyekango kakati taasulawo taasibewo yali ku mumwa era bw'owulira agavudde Masaka nti nno musajja wammwe kapuuti teweebuuza nti ate kitya munnange ebyabaddewo naye byammazeeko ebyewungula era bw'atyo Mpuuga ne Mapuuga bulamu bugenda aliko kikuba mukono ali ku kitanda ali katunda akanywa kayitirivu ayinza n'okukutuka kubanga buli lunywa asikadde beddamba n'alimalawo ekintu kyamutuddemu ekintu kyamukeese omusimbi yaddeko mumuyitirivu nnyo ne gubbibwa abasajja budde bamulimbalimba bamulya yeewoze ensimbi ajjeyo bikasimbi n'akateekamu nga bamuwaanawaana bamusuutasuuta kakati zaaweddewo ogenda kumpulirira embaga aso tusaba akatambi kano ogenda kumanya ebintu byo bijja fulopinga ejjo Mpuuga yayise mu Lwera mu butuufu ng'okaaba amaziga ng'asiibula miti Mpuuga nakugamba oli bakozesa ensobi kati ne banno bennyini tebazze ababaka tebazze wa Mpuuga bakulese ofe n'ebintu byo nze nakugamba Mpuuga abantu wano batuwaga naye nkubuulira amazima ga Katonda muggulu Mpuuga ojja tuuka ekiseera nga tenenakubira bbaayi ebintu ebyokwewagaawaga abantu sibalabye kwa Bobi Wine weyajje Masaka wamma yalina abantu bangi kakati gwe Mpuuga we baabeba abantu Katikkiro tazze ate nga yalina omugenyi omukulu atumye Sadi Deputy Prime Minister mu Catholic Church abafaaza awo nabo omukolo bagwesambye abamu so ekyamazima ddala Mpuuga kyalina okukola azze ssente z'Abannayuganda oba akola pate mmeka ekituufu nti Mpuuga za ssente zaffe emiliyoni 5 ffe zokka ze tukwagaza awo okole emikolo gyo naye tojja kutwala ssente zaffe ate okule ssente mu mikolo ffe ebyo bisipiiki byo Mpuuga tetubyagala olwo oluzungu lwo n'olugezigezi ebyo si bye tulimu teeka ssente z'abantu ze wajja mu paalamenti kati ate mmwe babaka mmwe bendabye ku mikolo mwe baseggona ketubalinde 2026 ketubalinde tujja kulaba oba omubaka yalina amaanyi ku bantu tujja kulaba ku mubaka n'abantu ani alina lasitisse tujja kulaba mwe temufaayo 2026 Honorable Sseggona tujja kulaba tutegeere oba gwe weeronda kino ekya Honorable Mpuuga ffe kyatulaga buli mubaka wayimiridde mu kkunguzi saba basente z'abantu so omukolo gubadde awo bwegoti era Mpuuga ebyobwa pulezidenti byesonyiwe sirabyewo kyamaanyi nemuga Mpuuga ebintu byo bijja fulopinga ejjo Mpuuga uliriza omabana abasajja bekaza ulira ekifo kye baagala okunzija mu saa kivudde mu mwendi kambabulire mukulu Ssenyonyi nze chairman wa Government Assurance Committee eya Parliament nze gwe wabadde ogoba wannemeddwa ekyo kitegeeza oli mujega kitegeeza ebyobufuzi tobimanyi ebigambo byeyogera tojja byetonda enkya ngoyogedde bingi ekikolwa kya Ssenyonyi kitegeeza nti mujega kitegeeza nti ebyobufuzi tabimanyi uliriza ekifo kye baagala okunzija mu saa ono Abedi bwanika abantu baagala bifo naye nga omubuuza baani abakuteeka ewulira kambabulire mukulu Ssenyonyi nze chairman wa Government Assurance Committee eya Parliament nze gwe wabadde ogoba wannemeddwa ekyo kitegeeza
oli mujega kitegeeza ebyobufuzi tobimanyi ebigambo byeyogera tajjabyeto kakati ndoza muwulidde oyo byayogedde era njagala waloke njagala obalaga era mbasaba mutambuze message mutambuze video etambulire ddala ono ye Mathias Mpuuga ulira lindako waliwo wetulaga ulira abantu njabalagako ulira katulira eno constituency ye mwayita mugamba oli mubbi mwabala mukuŋŋaanya ekitovu mumuwaana ulira ndoza mukirabye olaba kankulage n'ekirala olabe okwekaza kati ate njagala muwulirize na bino waliwo akabondo akasasulwa ssente kali eyo Masaka kana ak'abasajja wakati abayogera bino wulira wano olw'ensonga ennene eyamuffe ow'ensonga His Excellency Mathias Mpuuga waliwo abagenyi bannakayitiza abaayitako mu kifulukwa nga bannannyinimu tebaliiwo ne balowooza nti bazze wano njagala okubategeeza ono ajja lutu ateekateekeddwa bannannyinimu omubaka Bridget Katange waali atwala abakyala ba Masaka omubaka Kimanya Kabonera Dr. Bedi Bwanika waali ateekateeka mukamaawo bano abajja nga mu kifuluka otali babateekateeka babanga balaga waabo buli kasozi n'engo yaako Masaka abamutwala be bano ne bateekateeka pulezidenti addako tubadde n'ekizibu eky'abantu abalowooza bebaliko byebituufu nga balina okusoomozebwa wakati w'okusalawo ku muganda ow'obuwagizi n'omuganda omukulembeze tetwalabako ku muganda ow'obuwagizi nattisa n'abaana ba Buganda yali His Excellency Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala tumutume yabweru n'akomawo ng'alina empapula eza attendance list era baali tumutumiza abayigiriza buli muntu alina ekitumu nti aba n'ebisaanyizo by'obukulembeze ekitumu ekyo tubadde nakyo ebbanga lyonna natuuka n'okuleeta abakulembeze ab'ekibogwe mu bifo by'obukulembeze kubanga balina obuwagizi njagala okutegeeza abantu ba Buganda ffe tugaba obuwagizi era ffe tubeera n'abakulembeze akaseera kano tulina omuganda omukulembeze tetugenda okudda obuwagizi bwaffe bwonna tumuteekeko tubeera omuganda alina obuwagizi Mathias Mpuuga nsamba
osanga omuntu omukristo ng'atudde ne mu press conference agezaho okwadresinga eggwanga temugezaako okugenda mu misa n'otunuulira engajaba okuzolulira saakala bekuki ng'ategedde bulungi nti omujalambizi omukulu Ssaabasumba naye ali awo agamba temugenda mu misa. Abantu ng'abo abakristo bateekwa okuttibwako amannya waliwo abakristo ab'ebikolwa n'abakristo abo bakisegezi ng'alinawo erinnya ali awo azunga buzuze nali awo zazuze Joseph nga yafuna limuli abo bakisi abavuka waliwo abantu ndowooza muwulira kaakati omulala gwe kagenda okumyuka yasooka awulira okujja n'agaba bannange tetwasazeewo amannya gano tugajjeeyo yamugamba nedda babuze mubuuza watandika ddi abantu baffe okuba tugira mu kisaawe kirabuzeko mugamba abantu abazanyi baffe nti naateta His Bobi Wine ne abayambi be banameshe batudde agawa Smith boyo no aveyo nani awo omulala awo pate aveyo kolomyasu atule mu kakati ate tubera okuwulira agamba mujawo kyabanga abantu bange zimbagala rozi basamyenze enkola bulungi nga maniyu magoya ojawo wakira olwa Guardiola wanga musajja yeetiibatiiba temujjawo kigenda mu maaso olunaku olwaleero nga bwe kyali nga bamaze okubeera nga badinomine bajjayo erinnya lyani lyampuga ku bwa commissioner parliament ojjukira bajjayo erinnya ne bateekayo eryazaala uliriza ensonga nga zali kyali mu ddiiro kubanga amateeka gamaze okukola parliament ensonga emaze okugigujoola n'obwetandibadde kyo ate mukama wange Joel munnamateeka agansingira ddala so amanyidde ddala abakulembeze kakiiko bavaako ddi era bavaako batya kyemudde kugamba nti ensonga eno ndooza nti ensonga ya byabufuzi naye nze nkakasa nti bannayuganda obwesigwa balina muno tetusaanye okubusuula batandika otukubamu ebituli olw'okusalawo kutukola ensonga neza mubawulira abantu bammwe naye eno obulize na buno twetwaga tugoba Bedi Bwanika ne Joyce baagala kuba bamitwe minene bajemedde pulezidenti waffe bafuute tukyabaagala tetukyabeetaaga mu kibiina kyaffe bagende mu NRM baye baagala kuba ye basigazzaawo kati olabye nti ne opposition mu palamenti ya leero kati era NRM yeno gitegeerera era olabye nga ab'NRM nga bw'omanyi bo ba mob justice era ng'engeri gye bangobamu yenkola yemu gye bakozeemu era ne balemezaawo Joyce baagala ne Bedi Bwanika yenkola yemu gye bakozeemu bibyo ebintu bye tuvumirira bikyamu opposition tesobola kubanga gwa gitegeera ng'NRM yeno gitegeera kiba kitegeeza nti n'ebibiina by'obufuzi mu Uganda tebyetengeredde nti NUP esazeewo tukoya Bedi Bwanika tumukoye tumugobye genda eri tumukubye etteke ne Joyce baagala babalemezaawo kati kitegeeza bakolera NRM kitegeeza kati Bedi Bwanika tukolera NUP tukolera opposition okolera gavumenti kiba kitegeeza Bedi Bwanika tukolera system manya tukolera opposition okolera government kati kitegeeza nti tewali kwetengerera n'ebyona by'obufuzi tebiyina wadde breathing space okubanga bikola emirimu gyabyo wabula nakyemalira yasalawo tubaye twaga tugoba Bedi Bwanika ndowooza byebyo bye muwulira awe tuli amannya John Kabanda kati njamuwulire n'ekiri ku basuubuzi omanyi amawulire nina mangi njamuwulire n'ekiri ku basuubuzi wulira President Federation of Uganda Traders Association zifuta olunaku olwaleero tumiitinze omukulembeze w'eggwanga ku nsonga zaffe ez'okutumiitinga ekkololo nga bwe twali twayogera naye atunyonyodde ebintu bingi ku nsonga ze twayogera ekkololo era n'atusaba nti olw'okuba abadde tannabakola bulungi research ku nsonga za IFRIS emisolo egya kilo values ensonga yaba manufacturer okutembeeya ebintu n'atusaba olukiiko olubadde olw'ennaku z'omwezi nga 2 ku Lwokuna luyimiriziddwa
n'agamba ali ready okubaawo ng'ennaku z'omwezi 31 e Kololo. Twala omukisa guno okuwola abasuubuzi mwenna okwetoloola eggwanga nti mujje Kololo ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omusanvu, ate mu ngeri y'emu ne mbasaba okubeera abakkakkamu kubanga ebintu byonna byonna bisigadde nga bikyali on hold nga bwe yayogera nga tuli e Kololo. Mubeere bakkakkamu, mubeere betowaze ku nsonga eno, wabula tubebule ne bweya nga bwakola research naffe nga bwe tweteekateeka okulaba ng'ennaku z'omwezi 31 zitusanga nga tweteeseteese bulungi buli kye tumugamba, kubanga ajjukira agenda kujja amaze okukola research okuva mu nsonda ez'enjawulo. Katwetaaga buli kye tuba twogerako nga tukiinako obukugu tusobole okuba nga tujjawo wiini ku buli mutendera. Amannya John Kaba. Ndowooza mukirabye bo baalidde abadde bakulemberamu ekyabasuubuzi bo bakasente bakoze eki bakafunye. Kyova olaba kati boogera ludikya era nja bategeeza nti mulina okukola ki abasuubuzi, mulina okwebeereramu, era ensonga eyo yeringa ey'abantu b'e Rubijji. Abantu b'e Rubijji lwaki babagoba? Olwo kye mutannategeera. Waliwo kampuni emu abaziyita batya gundi zino ezigaba ssente wabweru. Lwaki babasenda? Gundi ezo egundi bagita Green Climate Fund kati $5 million ze yali ewa Uganda kati bazisaze ne zifuuka $1 million. Kati bano okulaga nti entobazi balwana nnyo ne bagaka tugenda kulaga bali nti tukola. Era ye mission lwaki bali mu kusenda abantu b'omu Rubijji? Era bano babongere ssente bo balye. Era bantu bali na Lukolongo wa yonna mission weri eyo kubasenda. Balage bali bo bafuna akaki akasente. Ate nga ne bannabyabufuzi abasinga bakimanyiiko mission eno bweri babeere nga banyigiriza omuntu waawa wo wansi. Kati ensonga eyo mulina okugitegeerera ddala buki bulungi. Ngenda kudda ngibannyonnyola. Bagamba nti okuwangaala kuno kutulabisa ebintu ani yali amanyi, naye kati kasita nti tubategedde, ensi eyongedde okubategeera, beeyambudde, bongedde okukunama. Mukama yeebale nti agenza atulaga emisota enkwezenge ezitubaddemu nga zituliira mulinga musege, era nga badde bakolera General Yoweri Kaguta Museveni. Kati ab'ensi ebamanyi tebakyasobola kwekweka. Twongera okubalabisa paka tunaatereeza ntufuna ttiimu eyo yennyini egwanidde okugenda mu ntebe n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mbaagala nnyo mwenna, Mukama Katonda nsaba abakuume, tujja kuba tuddamu. Bannange mweraba.